Nti chairman waffe owa kokasi ya Buganda owekitibwa Kiwanda yakulembedde ekikosi kikampeininga sikyandibadde kirungi nnyo asobola okufuna engeri gya campaigninga naye nga tiyeesowoddeyo nti yakulembedde kuba NRM buli omu agimanyi weeva ne wetandikira. Twandyagadde nnyo ffe ng'ababaka ba Buganda obutalaga bbala lyekubiira kubanga sipiika yenna omutuufu yeetaagibwa Katonda yamukola Constitution yemukola n'ebikolwa bye birungi bye bimukola. Bw'abazze ng'ayogera talina kuyitira mu Buganda Caucus ate mu mwabiteeka ku TV nti agambye nti aba Buganda ku CBS nabiwulira ku WBS nabiwulira ku Simba nabiwulira byonna. Omuntu yenna agamba Buganda Caucus nti esazeewo alina okuba nga yatuyise ffenna ne tutuula ne tukisalawo tekyaliwo ekyo nze mpagira kadaaga ani atakimanyi natya n'okutandika okumwetimba mu maaso naye bwe mba nga nze njogera nga Sewungu mmatiza n'abalala. Asaana yeetonde nti yapapye nnyo okwejjayo mu lwatu nti alina omuntu gwakolera campaign kubanga ekifo kyalimu kikulu nnyo eri bammemba ba palamenti aba Buganda ate nga be basingamu obungi mu palamenti. Twandyagadde ne kabaka waffe gyali amanye nti ebintu bikwata bulungi kubanga sipiika yenna n'abalondeddwa tulina omusaamu ekitiibwa. Anga bwe tugenda okuddamu okulonda sigenda mumuwagira si kituufu oba kirungi oba si kirungi agenda kubuulira kibayita omusinde gw'akalulu wano ekyo kyokka kyekikulu ajja kuwulira omusinde amanye nti muganda wange watomedde toddangamu kwetumiikiriza ku kitali kyaffe. Ffe tulina obukulembeze tuli ababaka 96 olina okutusisinkana n'otuyita ate kati yatuterawo ne WhatsApp gundi wano kitegeeza kyakola akimanyi naye kyenategeddeko muganda wange ye yayita abantu nga tebamanyi kibabayitidde yakati batuuka bali ne batandika okukola press conference. Nze ninamu mwannyinaze wa NRM sijja kwogera district mwava Munyankole naye yajja n'abeerayo naye ngenda mubuuza nga nange nagenze haza naje naye ntakumanya tunayika kuriya bagambe ebyo kati oba oyagala kyeki nolwekyo ekyo kibeere bwe kityo. Ebintu bino abantu bajja kutuuka okweyambula nga tebayagadde. Naye kasite ba Buganda Caucus ssentebe omuwandiisi vice we balina otuyita ne tutuula ne tusalawo omuntu yenna aleeta ekiteeso akigamba nga tatusisinkanye aba alimba. Honorable Kiwanda nga omubaka yalondebwa abantu b'Emityana nze ng'omuntu akkiriza mu ddembe ly'okwesalirawo nga tewali yakubye ku nsolobotto sijja kumunenya kusalawo kwe. Nandibadde mmunenya singa yavuddeyo n'agamba nti Buganda Caucus yamutumye awo nandimunenyezza naye nga takyogeddeeko nti Caucus yamutumye sibeera mutuufu kumunenya. Era ekiseera bwe kinaatuuka nange nja kusalawo ani gwe njagala abeere sipiika era sijja kunenya oyo atakkaanyiza nange. Nolwekyo Honorable Kiwanda kyatakola kwe kugamba nti Caucus yamutumye naye bammemba bamuwe eddembe okusalawo
ani anabeera sipiika we ate era aweebwa eddembe okumunoonyeza obululu. Emirundi mingi abadde mu kabondo ke NRM n'asalawo nesilowooza nti nali mpuliddeko nga byasazeewo abisazeewo ku lwange ng'owa Buganda Caucus. Tetulina kye tutya naye buli muntu yenna abagenda okwesimbawo ku bwa sipiika sayidi yonna yeesimbyewo esobola okuwangula. Kati Kiwanda bwe wejjayo amangu ennyo ate akamaso ne kakubirayo eri kikola bubi Buganda representation ate nga yesinga obunene mu lukiiko lw'eggwanga. Nkubikkulireko wano nkubikkulireko ku WhatsApp oziteeke ku media nkola olugambo olabe ebiri wano ababaka bye bagamba. Nolwekyo ekyo kyo omuntu awagire gwayagala nga takozesa platform yaffe. Bw'aba nga agenda kukozesa platform yaffe asooka atuyite ffenna tutuule. Tumala okutuula tukikaanyeeko naye kati tetukiyina. Nze ngenda Kalungu, wiiki ejja ngenda Busoga naye sijja gendayo nga Buganda Caucus kunoonya abasoga batawagira kadaaga nga Igema nga Onowe Kaliro Mbeiza mbanaze ebigere mbabagambe nti mu basoga mwabaaki